tudde ku bakamanda ab'enjawulo aba Nuupu. Lwaki kugamba Nuupu tulina okulwana tujereezinge kati? So you're going to fight Nuupu? We must. So you're going to fight Nuupu? Why should you? Mu ntalo ne ziba za mundu. Kasita obeerawo. Listen. These are supposed to be your colleagues on the opposition. In each and every struggle, obstruction can never be tolerated. Bw'oba okuba omulabe nga waliwo abafuula abamukuba naye nga they are just obstructing. Wasoma kuba n'abayekera ba President Museveni lwebaga akayira twamubbako k'emmundu nga tumanyi bwazitwala agenda zikozesa bubi. Kikkirizibwa mu struggle. Omuntu ng'ako-obstructing ne wabawo obstructing ne wabawo omukuba. Amaanyi ngo I'm telling you this. Amaanyi gongera okuteeka mu kulwanyisa ate beetaaga amaanyi. We must tell them step aside, give way. Clear the way. Muveeyo. Abatulaba n'abatuwuliriza tubalamusizzaako nnyo buli omu gy'osinziira. Awo we tuli. Naye munaye ngenda kubuulira Nuupu mulimu. Yemu ku cash crops z'eggwanga wano Uganda. Nuupu cash crop. Ate emu ku ze tutumu engeri gye zeeriisa abantu. Kubanga nze ngenda kubuulira abantu Nuupu abagiryako nga kye balyako Nuupu. Nga kye balyako Bobi Wine. Anti tugenda kutandika okulaba standards above living before NUP and after NUP. Tulabe batambula batya, tulabe oli baali batya. Kubesi gye baalya batya, wano balya batya. Senga tunuulira abantu, ndowooza oyinza okutunuulira ogutundutundu gw'abantu. Abali mu politics n'abo abali mu art industry. Kati olabe abaatandika okuvuma Kyagulanyi ng'omuntu, abaatandika okukuba NUP ng'ekibiina, olabe be bayimiridde. Waliwo abakuba Kyagulanyi ng'omuntu, abakuba individual, waliwo n'abakuba ekibiina, naye nga bonna tageti bali ku mulimu kufunayo. Kakati njaga otunuulire Bebe Cool. Omulimu gwe mu movement ki? Mobilize what? Bantu. Kyagulanyi musobola ono kadingo. Gwe mulimu gwe gukulembera. Okiwulira? Okiwulira? Yeah. Njagala otunuulire Kenzo. Omulimu gwe mu movement ki? Omulimu gwa Kenzo mu movement simanyi mulaba nga era kyova owulyanga naye wabayogera fe abatandika Nuupu tulina akakodi akagisuula. Okiwulira? Tulina akakodi akakola ki? Akagisuula. Bw'aba ayogera speech etayinza kubulamu nti fe abatandika Nuupu. Era Bebe Cool abayogera temuyinza kubulamu kigambo nti oyo yasoma katabo kange. Empapula ezimu nazikulamu zamanya akakodyo kaawo. Yeah. Okiwulira? Kakati njagala ogende ku bantu abalinga bamayinja. Nabo balya ku Bobi? Ate balya kuki? Era kwali kulaga nti bamuvuddemu. Okiwulira? Njagala ogende ku bantu abalinga ba Catherine bani bonna abalumba. Ne Jajadi. Lagadi. Kati goloza kye batabolinga. Ono omusajja tumusobola tugenda musuula. Bocha. Kati genda ku bunch of TikTokers. Ekiwago ekyo kyolaba nti babawadde sente bamuguliddeyo akamotoka namyala amusiimye gundi akoza atya kikye bakola. Kiregeeza cash. Bw'omala ogende ku bannabyabufuzi bano bawulira bannamyalo baani kikye bavuma. Kati wogenda kuba Gashumba kikye bakuba. Oyo wa gundi bagamba operation what? Diversion operation what? Blind operation. Blind operation. Kati blind operation balwa musana baani kikye bakuba kati ekibasasuza.
bye bimwe bwogenda kuba n'abafuzi bakabanda kike bakuba kakati bwogenda bwobavaako abo nogamba ate bano baya bali yaddeko nogenda kuba n'abafuzi abagundiivu kike batebolinga ansi eriemu kuba ki kati bwomaliriza nogenda kuba poliisi gw'obuli ow'erinnya aba akola ki genda mu security organize owa poliisi gw'owuli ow'erinnya aba akola ki kintu kinene kakati bwogenda nobavaako nogenda mu ghetto structure bano bawuli abakuteesa kyebazimba kikola ki era kirwana ki era yagamba nti wawula bakutambula era edduka ne bwolibba bwolaba akutte flag edduka ere nobwolimenya toba na musango nti ne mu ghetto structure yenyini gye tumanya abazi b'emisango n'abazi b'emisango babali forminze bagiddize mu mateeka ng'ogannabbye wa nuupu okiwulira kati Munyagwa katonyeze ku lubaawo naye ne bambi naye alina okulwanirira omugaati gwe kubanga wano wetubadde tugenda mu kalulu abadde alina olusanvu nga bakalumuwa wano wetugendedde mu kalulu bwolaba bakyabonga ne munnowo omwegezi wa Busoga Bijirwa ate oyo yalufuna yamuwa yakuŋŋumba naye olwogu yakalutwala Bigirwa yabadde omwegezi w'ekibiina kati naye we baatwala yesimberanga nga kimwe tagenda kuwangula kyogamba amabika yesimbawo nga manya agenda kuwangula binani yabireese ekiwulira president's advisor yakugambye nti kyekyabaawudde ono president's advisor abeerawo ne gye bagabanira era yakugambye nti yeewuunyiza nnyo okulaba abantu bonna ate bagamba nti bavuganya Mwami Museveni ng'ate bali wasale ng'oggyeko Kyagulanyi president's advisor yetuwadde bwino yagambye yeewuunyiza nnyo bwe babadde wasale ng'abantu bonna beekuŋŋaza bakasiba nte simanyi ba Mubaraka baani abagamba nti badde bavuganya Mwami Museveni ba presidential candidates ng'oggyeko Kyagulanyi bonna babadde nabo ewasale era ng'akulaga nti Dikoyi ono president's advisor yabadde abyogerako naye olusanvu luno olwajja oyo omusajja okumanya wa mu luvu naye yakumunyuka nalwo zezabawude ate kati gwe olaba bakyabonga ono ayogera bibye n'oli yeyogerera bibye kakati oyina ekibiina ky'ogamba nti bw'ovuganya Mwami Museveni naye ekibiina kye kigendererwa kyakyo kuvuganya Kyagulanyi era omusajja olwo akwasita ntemezero muzigendeera agamba obadde omanye ebbanga lyetenyereza eno ku opposition yaffe bo baagala kubeera ku opposition nga balira kisingiraawo nze ndi sure obulwa bwategekebwa mu bwenkanya nga si buteeketeke nnono katumweyo buno amazima gali nti Mubaraka Munyagwa tasobola kuweza bululu 2,000 abamulonda nga bavaawo anti kati bw'abanga yafugako Kawempe nga yali yafunako ku buwangwa Uganda yonna 10,000 naawe anti kati kankubuuze lindako Mubaraka Munyagwa taata yamuwagira yavaayo Mubaraka Munyagwa si alina taata we Kitagwenda gitwali eri mu Western werabidde wadde omanyi muki wadde omuyitawa mu Buganda naye nankoogu kyobola amanyi ayogeza mangi kakati olw'okuba taata we yavaayo n'agamba nti era Munyagwa kyenkubiriza wagira Mwami Museveni oyo kitaabwe era n'agamba muzeeyi ffe tetukulinako buzibu kyekyatulaga nti muzeeyi emmanya gye yali amanyimu n'aniita Amonga emmanya gy'amanyimu taata wa Munyagwa ayina nokuba yamugamba nti oyo ku mutabani atuzanyiremu wano bwaddiikuula kati ono Munyagwa tayogeza maanyi nti ayina amaanyi tayina bukyayi naye ali ku mulimu ayagala okulaga bali accountability yaabwe y'olusanvu yakuttewa
kuba zino zabadde nnyongereza ng'oggyeko ziri kyayagala okulaga that accountability yakuttewa kati kyafuba kubanga president's advisor wagamba nti bamuwadde tolina bwewakanira ekiwulira kakati ayagala kulaga bali nti bajeti yammwe etandise okukola era abateekemu essuubi nti nja kulwana nga bampuga babateekangamu essuubi nti tumusobola kakati yeno gavumenti awetu bwe tuyimiridde naye Munyagwa talina kyasobola kola ku Kyagulanyi anti ngenda kubuuza Munyero mumanyi ng'ali ku nte walabeka ente ng'ebuukabuuka negwa ne ku ttaka Kamunyera kagitambudde kakati ngenda kubuulira kati Munyagwa Munyero etambulira ku nte yinza n'obutawulira nti waliwo akagitambula kyokka ate Munyera weba enyumiza bamunyera banne waayo ebagala wende wamaanyi njitambulidde nako njiyise ne ku nnyindo so ente ye tebitegedde nebitegeera nti bibaddewo kakati Munyagwa ku NUP Munyera ku nte mbwagenda gidiriitinga tasobola kakati ebyagamba agenda gijjawo okwera NUP mwami Museveni akozeseza kashi akozeseza amagye aga jati aga iso aga semwayi aga UPDF akozeseza polisi yewozeko ne kumalala ne baga aga Somalia gakomyewo naage Congo nupu tena banga kubanga eri bagilesinze ekiwulira kakati olwaleero gwe mwami Munyagwa ogenda kwesa strategically tubuliro ogenda kozesa ki what strategy are you going to use okudigitinga nupu kubanga ono gwe twogerako gweze yakuwaddeko nti nino olabanga ayinamu yayina Bank of Uganda budget ya ggwanga ddamba ne revenue esololeza ye kakati gera kuwulira buli muntu alina amaanyi ge waagawulira era weegenderezanga nnyo omuntu ng'afunamu koko ssente waliwo olumwezi kuzitowako nolabanga buli kimu akisobola kati Munyagwa kyaliko ate nga alina okulaga accountability kuki asoba gijjawo atya anti atubuli asoba gijjawo atya omuntu okulaga amaanyi nti ogayina osooka n'okakaya ekibiina kye yakiwadde ki tekyalese wadde chairman LC1 tekyalese wadde chairman LC1 okiwulira tekyalese wadde chairman LC1 kikyali kito kati ate ngenda kukubuulira kati ekibiina kya Munyagwa tekyalese wadde kirasi moneta mu ssomero lyonna ne bagamba ono waki mono wa Common Party Common Man's Party era kwagamba ekibiina kya Munyagwa kyetagaterezaamu na linnya ne tukiyita Common Man's Party kubanga tekina kigendererwa common man. Yes, it is a common man naye kyetagaterezaamu wosaba kyetaga tukigazetinge mukko kidde ku Common Man's Party kuba otunulira obutuufu gwe mulimu gwakyo omutuufu kuwa ssuubi litaliiwo kakati Munyagwa mwafunye nupu yafunye meka 24 mwafunye 24 ofuna ki mu Kalulu general election 24%. Yes, agambe next gundi muli kumwenda ate nga ne 24 nga ne 24% nga yegattiddwako security operatives zonna nga erina doctorate ogantu basoke bajijjanjabe mukaawo esoko tuka ku 24 Munyagwa bagambe next kisanja mwenda okiwulira kakati Munyagwa nze nkakasa bulungi senga bwe kiba nti nno tebagambe ne Munyagwa tumweyo bweziti balancing ojja kwesanga Munyagwa yabadde afuna obululu ekinene nnyo nga yabadde afuna obululu nga 10 oba 15 Uganda yona mu Uganda enamba ekisoboka ye percentage gyasobola okufunako taswasuka 10 ezo sakozi Munyagwa yalondedde yafunyewo obumeka yalondedde Wakawempe yafunyewo obumeka
genda abantu ababaddewo bakubulire Kawempe Munyagwa yalondedde ayinawo ye ayinawo omwana ayinawo omukyala ye n'abantu balinanye ne baneighbors nengenda kubulya teyasusiza bululu butaano so yotasoa kujja teyasusiza bumeka bwoba wolondedde bwowangalidde omulabi wonna ne wakiikirira ku police station yonawo tasobola kusoka mu lwobo butaano tasobola gamba muno osobola okusola NUP kubanga ono gwayogerako bwe yajja okwesimawo oluuto yasooka mu constituency yafuna obululu polling station zonna yasooka okikola mu Uganda mweyesimbe zonna naziwangula obuzibu buli luddawa bana byabufuzi kuba bonna opposition bali bagitunuliza Kyagulanyi problem eri luddawa obuzibu buli ku my position not opposition but my position abwe buli bali bekwata obufo bwabwe nga babugazeti ngira balabanga obwabwe nga noli bamugamba olaba tukuvuganya bulungi kakati tukole bwoti kati avuganya ebyaddala yajja najja abadde bavuganya obulungi kati abadde bavuganya obulungi adde bakuma bufo wabwe nga bali awo era tekikwawunyisa Bamunyagwa bano nti baleka ne Besigye nga ali mu bbanga yekka kubanga basoka ne bamulyamu olukwe nga Besigye ali mu byaddala bo bavuganya bulungi bonna abaali bamwetolodde bonna movement nebajjawo ne batwala kuba gwe mulimu gwe baaliko ne bawaniriza rewards speaker deputy speaker minister ICT ono simanyi ayigigi bonna bava mu FDC gwe weewuunya nnyo mu bibiina ebyali bitakkirizibwa ku registeringibwa mu tabo gye twaliko Munyagwa n'abanga registeringze ekibiina gwe togezi walamu ye yayitawa nga abaguza ne NUP mu Katuli mwe yayita abajiguza bafiira mu makomera babasiba bakola kiba twagenda registeringa people power nga babala mu bagimala wodda buli kantu akalimu people ne kantu akalimu power kati bo bayitawa so kati Besigye kati Besigye yasigala mu bbanga yekka kuba yali yetoloddwa Bamunyagwa yali yetoloddwa Banandala Mafaabi yali yetolodda Bamuliyati abatuka n'okulayira nga bakkiriza nti Mwai Museveni yatuwa ssente tukulwanyise kakati Mwai Museveni waba yagabira ekibiina ekyali ekyamanyi FDC facilitation okulwanyisa NUP nga kyeyongera kugwa yeyongera maanyi kate Munyagwa Munyagwa atannamera mannyo naye agamumpa ennyama y'amagumba magumba ago gampomera meketa kwago naye ng'omwana wa myezi 2 nupu aba mwana muto kati mu Buganda gaba mawano nti yazadde omwana wa myezi 2 ayogedde agambe bampa amagumba genje sobola okulya nupu gumba tasobola limeketa kakati Munyagwa yapise lagamba asobola okumeketa eggumba kuki omwana w'emyezi 2 asomeketa eggumba ate nga n'okwogera ayogedde siwe Kawempe siyo South okiwulira n'okwogera yalaze n'okwogera akoze eki ayogedde nti bampe ku ggumba lyenje okumeketa omwana gwe badde baleetera amabeere bamuwe ku bbeere agaye bamuwe ku ggumba lyajja okumeketa naye nga tannamera n'amannyo Munyagwa katuga nupu kagumba ate eri enkolongo nembwa terisaagirako ate eri enkolongo lirakira mu bulago nerikola n'eddobo mutataganya mulinga abazibikira muteekawo akatambaala struggle gyerina okugenda Munyagwa gwe ebbanga ly'omulabidde yali ataddewo ddi embeera yaki embeera nogaa nti etadde Mwami Museveni ku bunkenke yamwesimbyeko gwe mbuulira yateekawo ddi embeera n'embeera kintu kikulu nti wateekawo ddi embeera egamba nti yakuba laala egyo gye twamanyako lukuli neyekubira yekka enduulu gwe taberezo gikuba mu kibuga ng'erukuli yaliko abantu 4 abantu 4 ate yajja nabo abantu 4 era we yalaba nga aswadde nnyo
natandika okwekubira enduulu nti bantantaganyiza nze yansanga ku chicken tonight ng'avaayo erukuli nga n'engombe azeekubira yekka neŋŋamba baabuwe laba Munyagwa nemawa nemutunuulira n'amala n'aseka n'agamba bannaaye tikiganye omanyi mawa yatera bakubira ebiraka n'agamba sina we nakikuba ekyo kiganye nakkirirawa kakati nze omuntu ayitibwa Munyagwa ate talina wayayimiridde ne tugamba nti asande era kyobola abaseeka bano abagundiivu balabira wala Muzaata yakiraba naye kino ekivuka kyekawempe kirawo kiyaye tekitegereka kyogera bya kisirusiru tugamba Muzaata abadde Kimunyagwa ng'alinga anaategeera mu maaso eyo kumbe yali amulabidde boli yali seeka ng'alaba mangu okiwulira era seeka oyo gwolaba okumanya yali alabira wala omanyi omuntu amala kufa nomanyi amagezi ge gaali gayimiridde yagamba ze yingira buli muntu gwe Kyagulanyi olabiddeko nga mwogerako ekigambo kuba ndaba wanjawulo oyo yali seeka Muzaata Munyagwa yamuyingira sokati gwogamba nti amaanyi gano agategeka kibiina kye okumanya obunabbi bwa seeka Muzaata bwasooka tulaga nogaa nti ekivubuka kino kigenda kirya ensaniya z'omuceere yagenda okukola ekibiina nga ze muceere na nyama ku lusaniya nga ne seeka yafa dda daga kiyowo kigenda kivubika ensaniya z'omuceere bagenda okukola ekibiina nga bagamba nti okwata muceere n'otekamu ekifo ky'ennyama n'obateka mu kamwa kakati ono Munyagwa akamondeko mu muceere kamwokya akunkumuka maziga kati waali ayagala kulaga accountability ayagala alage nti asobola omusajja tamusobola of course abantu balina okumanya nti Kyagulanyi kyakyali ku level z'Abamunyagwa yazivaako dda omuntu okuvuganya Kyagulanyi era ogamba nti nja musuula olina okuba nga ozitowa kya mwami Museveni nokuba heavyweight ng'ate oliko n'ebintu facilitation egenderako ey'enjawulo kakati woba ogamba nti nosuula Kyagulanyi jangu ng'ozitowa wakiri ekyamuhoozi ng'olina ne order gy'osobola okuwa naye Munyagwa tayinza nakuŋŋamba nti vaawo n'ensituka nze nambeemu nga ntudde mu ntebe Munyagwa mulaba ne ngamba kanviire omusajja atuule nze siyinza kubanga ntudde mu ntebe ne ndaba Munyagwa ne ngamba kanviire omusajja atuule impossible oli presidential candidate kakati anti Munyagwa mu bintu bibiri omuntu okusobola Kyagulanyi olina okuba nga ku bibiri ogwamuko mu kimu ekyokusooka olina okuba nga oli wa kitiibwa ekyo kyekisooka bwe kiba si kyekyo ng'oli wa buyinza ng'oli wa buyinza okiwulira nti wemba siwadde CDF wemba siwadde Mwami Muhoozi kitiibwa wakiri muti olw'obuyinza naye nga wayi era omusajja ayitewo kamuviira atuule eyo ekaliba eyinza okuga nti nvuganyani esente tezikola olina okuba nga oli wa kitiibwa mu kitiibwa azi ekitiibwa ng'abantu bakikuwa okitegera kyenkugamba ng'oli ajja noga Nakibinge mu butuufu mukulu Nakibinge tumuwe ekitiibwa ne bw'atakulagira nti vaawo ovaawo noto kamuviira omusajja akoleki babalina okupima mu Kyagulanyi yes olina okuba nga olina ekitiibwa mu bantu ng'olina kye wakuuma ng'era bwe bakutunuulira balaba nti omuntu wa kitiibwa omusajja ono butuufu ligaseyo weeri nga weebuuzibwako bw'oba tolina kitiibwa beera kakati bw'oba tolina kitiibwa olina kuba na buyinza ng'ate bumalayo kati ku byombi Mwami Munyagwa ayinako ki oza kasente tezikola ku Kyagulanyi azirina ate Bank of Uganda ye mulwanyisa nnamba egaggawaza n'abantu balamba ku Kyagulanyi tezikola senga zaali zikola senga zaali zakola dda ekitegeeza abasinga gwe njagala otuleba promota bonna babitekisi baani bonna balwanyisaani era okufunayo omusaala bagufuna kwani era be bagamba wootuwa tajja kutegeka okitegeera ekitegeeza abantu bamwepimako mu bukyambi bakola ne mistake nene nnyo
olumu baba naye n'obasasira ate baba baagala okulaga oli wa budget era olumu awubwa n'agamba oba Kyagulanyi trendinga bano Ashibaga Katobe bamufuula ekyenjawulo be babiteekayo n'abatwala bagenda okulaba ate entambula gy'atambula temanyi Ashibaga Kato waliwo yaliwo ne bagamba Eddie Muto bano babe bamufuula ekyenjawulo bamwetooloola ne bavimba waawo bakireewo Gaddafi bani n'abatwala n'agamba oba okukola traders okuba campaign nyingi mu Uganda ekimu amaanyi bano abaana batambula nabo n'abakwata atuuka nosigala obwomu ng'akyatambula kitegeeza batono wano mu Uganda basobola osula Kyagulanyi batono abasobola okuba nupo ekibuga anti kizimbe kakati kizimbe kitya omanyisa kozi nena odde bagenda mukolako alliance ne banagikola alliance ejja ne banagikola kankulage kizimbe kitya kamalo kulaga wano kati obuzimbe bwakyo andi oyinza obutakitegeera okuzimba Kyagulanyi yezimba naye nga yerowoozaako lwakuba nti mwalimu ekintu ye munda ekitalimba munyagwa era kati kyekiyinza bakaluubirira bw'otunuulira Kyagulanyi yajja mu kutandika okuyimba kwe emabega mu tayimu we twabeerera nga tuvuganya tugamba yiba nange tugenda kukola tutya mu tayimu eyo n'akuba akayimba ke akayitibwanga Ghetto naye ng'akulaga omuntu we yandibadde ebiseera ebyo yali 27 mu 26 omanye ebyatutuukako tobijjukira we yakubiranga nnyonnyola ekatwe Queen waanajjo munaku yasattira nze ndaba kyakabi kakati bw'otunulira bino byonna waliwo ekintu ekyamuli munda ekisukka kuba munyagwa kye balwanyisa omanyi ngenda kubuulira bw'otunuulira okusinziira ku bannabbi abazze babeerawo ayinza n'okubayita nabakufuuka bwannabbi naye ng'alina kyalaga ekyenjawulo nga bagamba yakola bw'ati kakati mu nsi zonna ezibaddemu revolution era kino njagala okiwulirize bulungi bamunyagwa nga bakyagamba ekikyusiza revolution okimanyi tezibadde mundu si boogeza abo boolaba balusiriza ntamu ne beejuumula n'okwejuumuula ne beekunkumula bamunyagwa ekibadde kikulemberaku ebyo byonna ekibadde kisinga okukulembera kubadde kuyimba kati gwe genda mu revolution z'omanyi olabe n'abayimbi impact gye baateekawo so Kyagulanyi alina foundation kyotegeeza omusingi yagukolera kuyimba era okukakasa nti okuyimba kubadde kukola kunene nnyo mu busingi gwa Uganda ne mu kukyuka ne mu nsi yonna katugende ku Uganda ojja kubuuza nti okuyimba kwakolawa njagala ogende ku Museveni yennyini ng'ali mu lutalo waliwo n'abayimbi basajja nti kifulugunyo oyinza okuba gwe tewabalabako kakati era bwe baavangayo okuzzaamu abalwanyi amaanyi nga n'abalanga balese bafiiridde mu ntalo batandika okuyiya ennyimba ezaali zifaanago nga omoto gwawaka webale nnyo okiwulira ezo baziyimbangana mu lutalo mu nsiko okuyamba okuzzaamu abalwanyi amaanyi era bw'otunulira wano Buganda ng'efuna obwetwaze mu 62 olaba abantu bannayuganda abayimba ennyimba ez'enjawulo ezaali ez'ekikungo n'engeri gye bali baziyimba kakati kyekimu ku ebyo ebyajja bitambula ne mu revolution endala kubanga omuyimbi kuba kunyumirwa ng'ate bw'oyiga era kyovala Mwai Museveni abayimbi abakutte bulungi kati
yabalemesa okuyiyisa ennyimba eziyigiriza abantu abasaanyizaawo Anse Nyango nti yabateeka we batayiyiriza nalabe bakuŋŋaanye bakole ki babalabye basabeyo abagenda just boorganize kola ki bateeka ya cinema ate palamenti yaziganye ebbilioni 5 babadde bakisabya 3 ate nawulidde ega ezabaddeko newokusula palamenti atayeddeyo zino ziyisa okubateeka mu biwayi yes ne bababuuza babagulira amaka tebalina basula ku kkubo okiwulira kakati bw'otunuulira ebintu bino byonna ebyayita mu nkyukakyuka mwalimu bw'otuuka kati olwaleero tuyinza okuba tulina Bobi Wine naye nzize nkusomera revolution ejjeetya abajoogerako baba batya kati Robert Kyagulanyi Ssentamu akuliye ekibiina kya NUP ekyo yajja afitingira ddala mu revolution eyo okusinziira okuva emabega bwe yakola ki nti nkugambye mu 2007 nga tukyaza Kyogamu yakuba oluyimba olwayitibwanga ghetto era oluyimba olwo lwakozesebwa nnyo ne mu kampeyini z'abannabyabufuzi awo omwali n'olw'amayinja olwayitibwanga bunkenke nkulaga revolution bwejja era omuntu bamufokasingako batya awo nno n'akuba ennyimba akaseera ako Bobi Wine yafulumya ennyimba nnyingi omwali n'oluyimba oluyitibwa ebibuuzo kati ebyo byonna byali boogera ku bannansi tutambudde tutya tukoze tutya kyekiganye biki ng'alaga ebintu ebiganye mwe yalagira n'amasomero okuzaawa ne bazimba ziwooteeri mwe yalagira nti twalyanga empuuta ezo zonna nnyimba ze ng'alaga ennyanja nga bagitwala ekintu yakizimba twalyanga empuuta ne tuwuta ne kasupu naye kati ate ne batandika okwewaana bali nti olyanga muvubi Museveni n'abuuza kyekyo kye boogera tyati omuvubi ajja n'agenda n'avuba nti tabirunda nti tabiwa mmere nti naye tulina okwekkaanyaawo kati waliwo okulinnya ku nnyanja oba mwana wa gundi so olaga munyagwa nti ekintu kyayagala okuzimba kakati mu 2011 mu kaseera ako twalina Jennifer Musisi omujjukira ate mu 2011 ogwo Bobi Wine n'akuba oluyimba olwali lutagambika tugambire ku Jennifer n'ebirala ebyalugenderako ngulu Jennifer yefudde naggwano naye mu 2016 Besigye nga bamukwatidde ewaka abamu ku banywanyi abagenda omulabako yali Bobi Wine oyinza obutajjukira bulungi awo ebyaliyo yagenda n'endongo ye bwe yatuuka n'amuyimbiramu akayimba ke twali tetunnawulira nakati olukola lwe luyimba oluyitibwa situka tutambule embeera yemalamu essuubi naye topowa tugende olugendo luwanvu we tulemerako tutuuka ekiwulira bweba tosobola kwanguwa wakirikola bwoti bweba tosobola kukola bwoti wakirikola bwoti n'agamba naye n'obwogwa situka ebisoto tubyekubirako mu kkubo nga tugenda naye bwe tunaasigalawo ne tukaaba tujja kuba tusaddaasa abalala abakyakaaba nti kino kyagenda okubanga kimwabika okumuvaamu okugamba nti tususse okubyogerako naye nga tebikola okusituka okugenda mu palamenti okulaba nga palamenti wabeerawo komedi mwereere okusituka okuba yagamba nti kati azudde awali ekizibu era nawe kagenda akwatebo wadde wakyamulemeredde naye ng'obumalirivu bwe naki kyonna fokasi yewayo kati munyagwayo oyo gwagamba gwayagala okuba nti oyagala okufuna okuba omuntu eyerowoleza ekirowoozo nti kanesibe ku mwami Museveni wenkanenkane naawe agamba nti onanfasilitatinga nkwesimbeko muba mwenkana oyagala okuba omuntu agamba nti tujjawo facilitation yonna naye nakuba campaign Uganda number district 15 nga buli mwagituuse munne gye yamisinga n'agiddamu okiwulira
Wenkane naawe agamba nti zimpeddeko sisobodde ngate bakuwa already facilitation wagifuna naye gwogamba zikuweddeko wenkane noli agamba nti tukujjako facilitation naga era jja gikuba kati that comparison yebaawa tosobola mukuba tewabaawo na mwenkanonkane tewabaawo kati Munyagwa oli mu byakusaagamu nnyo ku Bobi Wine oli mu byakusaagamu era ne Mwami Museveni akutunulira n'akusekerera n'agamba laba nno comedian Museveni yamumanyi Kyagulanyi amumanyi nnyo amutegeera amumanyi tomusiba mu kaveera n'okatwala si wakukusa tebamuteeka kagaali ne kasimbula asiwa kagaali si katawunesi tekasimbula ono watulera ate ziri ezirina zigundi ez'amaanyi zi actros Mwami Museveni yamumanyi kiro amumanyi ono ajja mudiriitinga kakati ono agenda mudiriitinga kuki mbwa atataganya struggle ono gwolaba Munyagwa ye bukyanga abaawo yakafiirako abantu bameka nga abantu abo bafa ku lulwe naye nga balaba ongera kujja ng'abantu abo bafa naye ng'abantu bafa bamativu nti kenfudde ku lwono sirina buzibu tannakifuna ne bazadde baabwe ne bagamba nti tolina musango bambi omwana wange awummule mirembe musango tannakifuna oyo yali akifunyeewa omuntu amufiireko mwawulire abala bagenda mu makomera na mukaguli kayabufuzi muntu kuteberezebwa nti afiiriddewo ku kikomera oba mu kikomera omwo ne bagenda mu kaguli k'ebyobufuzi ng'alina bawagira lwampaka naye kakati ono gwe twogerako abantu batuuka n'omufiirako abaana b'abantu ne bazadde bayo ne bagamba nti Katonda bw'atyo bwageze tewali buzibu ne batakolimamu wadde era ne basigala nga bakyamwera okulaminga ne maka gaabwe nga bagala tusanyusa okulaba munnange leero zeewo oyiseewo naye nga yazika n'omwana we ono yali akifunye kati abaali bakifunye ku nsi wano mu Uganda bali babiri Kyagulanyi balinga basatu of course balinga na bana kuba mu kutebereza omanyi wotebereza ogaziyamu balinga bana abaali bakifunye Mwami Museveni yennyini abantu bafe eruweeru naye nga ne bannadulya abaazikanga abaana baabwe nga bafudde nga ne batata baabwe ne bafa nga bali bativu bagamba luliba olwo tulikivuunuka era nga abaana bange mwebake mirembe Katonda bw'atyo bwageze bwe kize era ne basiganga bakyabagira Mwami Museveni ng'afiddwa n'abaana baabwe oyo akirina omuntu owokubiri akirina Ssaabasajja Kabaka wali owuliddeko omuntu eyemulugunyako nti twafiira bwereere mu 29 nga baganye Ssaabasajja ogende Bugerere Kayunga oyo naye akiyina abantu batuuka n'okufa naye nga bamativu amanyi no gaba mangi mu mutima gwabwe abo si babiri omuntu owokusatu akiyina Kyagulanyi Robert Ssentamu asemberayo ddala ne Besigye akiyina be bantu abo Besigye yakifunako nga bannansi atuuka n'okufa naye ng'agamba nfiirira Besigye Kyagulanyi akiyina kati olwaleero Ssaabasajja Kabaka akiyina ne Mwami Museveni be bantu abo kati nga togwa mu abo ebyokuvuganya Kyagulanyi munsobola omudiriitinga oba omweresingawo odda ku birala nnyo lya muwogowo lya muwogowo ali okugambye alina muwogo we abo nga tobagwamu abo abana kati okwebipa mu Kyagulanyi kati ngenda kubuulira Erias Lukwago mulaba y'omu ku bantu bannakampala babadde abaganzi naye omanye ekyamukubye olowooza ki simanyi byamukubye bituufu ekimukubye byamukubye kirowoozo bali mwezi oyadde ayogera yagambye ani yamuwa ekirowoozo namugamba ddayo obuuze Katonda wo bw'oba olaba nkufiiriza
bali mwezi agamba nti mwami Kyagulanyi yamuyita namuganja weesimbye Kampala watogenda wangulawo. Omanya abantu abasinga obungi balaba bintu nga bituuse. Naye abantu abamu baba balina visions. Obunabbi. Namugamba naye sigenda kukaka kwesimbawo. Olibadde mba okuddayo nakawo. Gy'obadde genda obuuze Katonda. Bobi yamugamba. Nawe genda obuuze Katonda. Era n'agenda agamba yamala bange lyasukka mwezi nga kijamugulumbya omutwe. Era ne sipiika n'amuyita namugamba bali mwezi okoze bulungi nnyo wano mu palamenti. Obadde toli muteesa mubi, obadde toli naye kati biki ogenda kukyogenda mu togenda kuli era ogenda nafiira ekifo kya ate nga nakawo obadde okyasobola owangula. Naye bali mwezi ne yeebuuza Katonda bwe mu mutima gwe ne yekkiririzaamu n'agamba n'omukulembeze wange kyaŋŋambye. N'alumba Kampala. Kati omuntu asobola okutula Erias Lukwago nakubako negaa nti omuntu akutula Lukwago abaazi towakyakyagulanyi. Kati bali mwezi yayina shadow. Heve masse y'amaanyi emuli emabega. Nga Lukwago nabagezaako sindika alaba omusajja tagwa. Kumbe emabega akwatibwa kiraka kenti. Nene bali mwezi alaka yayita kikirize. Yasobola Kampala. Ekyo kye kituufu. Naye bw'otunuulira Kyagulanyi buli muntu gwe yapointinga nti gwe genda awo nga yamugambye. Yawangulawo gavumenti wetamujjaawo. Kye kimu niwe yateekamu si. Nowe Nakaseke yaŋŋamba Nakasongola kyeyune yaŋŋamba Kyagulanyi twatuula naŋŋamba olina owangulawo. Kiŋŋambira na wano. Kakati naŋŋamba olina owangulawo. Kati Sakozi embeera bwetyo bwetambula. Kitegeeza amaanyi mangi. Nnyo. Munyagwa ekintu kyeyeŋŋanga. Kakati munyagwa ekintu kyeyeŋŋanga takimanyi. Kakigezeeko akikuba akisanga. Nga tinayo oyinza obutamunenya. Munyagwa afaanaganako ebivubuka ebikyamu Nabbi Muhammad bye yayogerako ebyali ebisatu. Ebyawakanyanga obunabbi naye nga biwakanya bunabbi bwa Katonda. Byatuukibwako ebibonyobonyo bingi. Bafuulibwako ne mulangi ne bafuukako abayero. Kati Munyaga ayinza okuba agenze mu langi eyo. Kuba Allah yabakyusa n'atuuka n'obafuula abayero. Abatta eŋŋamiya eyali aggiddwa mu lwazi bwe bagiteeka ku luzzi ne bagitta. Baateekebwako ebibonyobonyo naye baali bagyemu nnyo. Kati Munyagwa afaananyeeko bw'atyo. Omuwa magezi ki? Munyagwa Mwami Museveni akyabwa nnyo omuntu amusuubiza ebitasoboka. Wakiri beeraawo nga weesiriwaza nga talina ssuubi lyakuyinamu. Naye ng'omulaga nti oyinza omukolerayoko ekyamakulu. Naye nga takusuubiramu byamakulu. Bw'akusubiramu ebyamakulu ebyo naye tabibaamu. Ate awo akukyawa nnyo. Era emmalirizo eyinza obutaba nnungi. Kati saagala weetemeko bisuubizo by'otayituukiriza. Teweetemako bisuubizo by'otasobola tutuukiriza. Kubanga bajja kuwa bajeti y'ebisuubizo ebyo bagambe nti alayika alina akatabo. Kuba bebawaddeko bikyabalemera abalala bali mu makomera. Goloza Brian Wide batebolinganga ki? Kyagulanyi. Tumusobola. Bwe yagendanga ejjinja ne baga Brian Wide sookayo. Brian Wide find house ne ejjinja yisa abavubuka bonna biki. Bw'aba agenda Arua ne bagamba Brian Wide asooseeyo n'atwala ne bazali n'abalala abagenderako mbu gyagenda gironkingira. Bajeti yayitanga efandinga Brian Wide. Naye olw'okuba yalimba byayalimba nti ono Kyagulanyize musobola ne mugeto wonna ngenda mugobamu kati ali mukomera. Si papa yakubanga n'amasasi ku gate ekamocha. For now. Naye yali Kyagulanyi effect. Era nze abavuka ba gate nja bakkirizisa amasobola. Bano bonna okutuuka eyo. Wakiri obeera balamu. Ne batakulowoleza binene byosobola kukola. Obeera awo ng'obwongo bwolina bwe oli Mustafa bwe yayogerako mpola mpola n'oba olina oba obukugu tobujjaayo. Naye no Mustafa naye
Sete hapa yogere ekigambo ene. So amanya gateke ku kibiina. Tajja deletinga nope. We mulowooza anti okudeletinga ekibiina tovaayo nogabugambi FDC yombi osooka n'okola ekibiina ne kizitowa osinga kiri okugwa. Kyogamba Kyagulanyi yajja kubandulu ku street nga munyagwa. FDC tujjawo. Yajja teyakyogera nako yajja n'akola ekibiina. Kati kamale katukunyonyola ekyangu kyogenda okumanya nti munyagwa ekirago obunafu nti era munnanfuusi omuntu eyamutondawo mu byobufuzi eyali amumanya obulungi bwe yatuuka okwendoosinga ku kampeyini eno ewedde sente yaziweereza mwami Kyagulanyi naye nga ne munyagwa yeesimbyewo. Kati okkiriza ne Besigye yali yamubuukadda nti ono Ssanja yali yamubukadda nti ono Ssanja sijjadde esiba mu musana lijja kunkumuka lyonna. Wawulyako Besigye ng'agamba gye yasinziira okutumya nti tutumiza era wawulya ne sipiiki y'ebyannyima yagambye Kyagulanyi kyoyitamu nkimanyi nebba wange Besigye kye yalingamu ng'avuganya mwami Museveni ng'era tubeera mu kutuwamba mutukola ki naye abalala babanga mu ddiko ibbo nga bali mirembe gyabwe. Ekiwulira kati Mubaraka Munyagwa kyalina okumanya nti ne Besigye yennyini bw'abanga ye godfather yo mu byobufuzi tamukkiririzaamu kuba mu kwesimbawo nga yeesimbyewo mu bantu bonna Besigye be yakolanga nabo yalondayo Kyagulanyi gw'ataakolako naye naga ne ssente zino muzimumpeera anoonya akalulu. Ne Munyagwa nga waali kitegeeza kiba kikulaza obunnanfuusi bwa Munyagwa nti ne Besigye yennyini gwagamba nti Besigye oyo mwawajjawulo nnyo ye tamukkiririzaamu. Kati Munyagwa ali omuwogo we. Omusango gwa Kasibante Robert gwe yawabira mwami Museveni bagwongeddeyo nga omwezi ogujja gasatu. Bagwongeddeyo gasatu. Sakozi tuli mu kooti. Tuli mu kooti naye Kasibante golaba alina capacity ewabira mwami Museveni. Why no? Amwawabira kuki? Ndowooza alina si mumativu n'ebyava yamubba. Ndowooza akalulu tekaali free and fair. Obululu omutwalo ogumu omutwalo ogumu kanaana oba yafuna 2-3 siwe yali alina ofuna. Tomanya ku kibalo yali anaaweze 10. Tomanya ekibalo kye ono Kasibante bano bakadde ba NRM mu 2021 Kasibante yeesimbiddeyo ku kadi ya NRM. Mu 2021 Kasibante yeesimbiddeyo ku kadi ya NRM era Kasibante ndowooza y'omu ye yali pulesinga Stacia. Yali pulesinga Stacia gwe yali pulesinga former president of Penny Party mpozi Peasant I think Peasant Party anti balina kipeni kyabwe kyekinyangugira of Peasant Party gwe yali pulesinga abadde eri kulaleza mwami Museveni former president abadde eri ng'azina mazina president wa party abadde eri ng'azina mazina ono gwe yaddira Mbigere ono amuddidde Mbigere kukwesimbawo okuwedde yeesimbira ku kadi ya NRM. Kakati wano agenze mu kooti zino dikoyi naye just kugamba tulabe yaani omulungi lungi mwana asooka okuwaaba kale nabana abadde balina essubi mu kuwaaba ne badde basuubira okuwaaba baggweko kubanga ebyo byonna ebyokuwaaba ebyokukola kibasuubira Kyagulanyi bikola. So kadi eno fayiro ogigobye kakati fayiro eno eya Kasibante terimu makulu kubanga bakasibante bano tebalina njawulo nnyo nabambidde era tebalina njawulo nnyo nabamunyagwa kambateeka mu kato omulundi gumu mbakunnyonnyola bategeere
Mbidde yagamba ta bw'otunulira Mbidde emboozi ye gy'abadde anyumya enkadde eri era nga musinziira ku eyo gwe ne bannoobo okujja okugamba nti abantu be bateekateeka musa abavubuka b'omu Buganda abateeketeeke bwe yabadde Mubende ng'ali ne banne n'agamba nti nze ne Masaka muŋŋambye wala omwana we yamubuzza ekibuuzo nze ndi wakaki ekyalo yakyogedde nga kye Rwanda n'agaera nze gye nazaalibwa ndi w'e Rwanda eyo just nyinayo bubezi bintu e Masaka kati olwaleero ajja atandika okutunnyonnyola bw'atandika okutunnyonnyola atugamba akuba kampeyini awo nga we yagikubye agiyitamu bamusuula bwajja omanye ekigambo kyatugamba olwaleero yazze namulebe ku pulogulaamu yadde ya Lungereza nga nnyonnyola nnyo ye lwaki munnyonnyolera lwaki sitekako k'abantu ne bakawulirako siraba nsonga lwaki munnyonnyolera kubanga bwe namunnyonnyolera mujja gamba ndowooza mulaba amuwaayiriza alliance ejja siguukululawo kati njagala owulirize lindako I have never won an election where voters are below senior 6 or is equivalent. I've always won an election wherever voters are above senior 6. Right from the time when I was guild president, I have won the East African Legislative Assembly parliamentary race twice for 10 years. I have been elected vice president of DP in a delegates conference of majority, senior 6 and above, and opposed almost 4 times. But when it comes to the Wazoks and the Palokas taking a vote, I have not won. So for me, I believe. Kati kankakomyawo naye kambavunulireko abatawulidde Lunyanyimbe agamba nti ye tabeerangako mu kulonda kwa kikungo n'ayitamu abantu bonna nga balonda wabula bwali walondebwa nga abalonzi basooka mu senior 6 bamulaba nti ategeera nnyo era n'atuuka okuyitamu n'akuwa ekyokulabirako n'agamba nti ye yayitamu ng'ali Makerere ku university n'abeera guild president abaamulonda bonna baali basooka ku 6 bw'avuddawo n'agamba nti yabeera MP wa East Africa ebisanja 2 era abamulondawo n'okubeera ekyo basooka S6 n'agamba yali vice president Makerere yali vice president mu DP abamulonda baali basooka S6 n'agamba naye wagenda mu Wazoks and Palokas bakamukuba akalulu tasiyinza kawangula era n'annyonnyola ekimugaano kawangula bwe tategeera bwabwe Wazoks and Palokas yade yesimbyewo eyo bw'otunula ab'e Mubende n'ab'e Masaka yabeesimbamu ne bamuleberera nadde e Mubende ate ne Makinde yeesimbawokko Makinde Masaka Mubende kakati Wazoks and Palokas abantu abatamanyi ekintu ekyo genda mu dictionary oba genda ku Mr. Google otekemu ekigambo Wazoks and Palokas tekamu Wazoks kyokka bonna mutekemu Palokas era bivuma kyanjawulo bonna tunulira Wazoks ojja kulaba abantu abatoletole abateesoola batategeeramu wadde beyayisizaamu yagamba ab'e Mubende batoletole Bapalokas abatalina bulamu bulungi bajjudde endwadde bali awo tebamanyi na kiddako ku nsi ekiwulira kakati beyagandi watuuka mu Wazoks and Palokas akalulu bakamukuba omanyi abasajja bano temubategeeranga nti babeera babavuma buli kaseera omanyi mwami Mbidde akozesa ebigambo ebigumu ebitali byangu era wotunuli osanga n'omuntu gwe yavumye ngaga omusajja ayogera oluzungu oyo bakategeeza akyako kakati omusajja ayogera oluzungu akategeeza akyako abantu bw'otunuulira mwami Mbidde kakati kyagezaako okusiga ekifaananyi kankikubuulire omanyi buli awali omukka nze buli wenengera omukka noonya muliro sigamba lwaki batufuumuliza omukka noonya muliro guzikiza
botunulira mwami Mbidde nabagambye buli muntu abadde mu Uganda mu mwaka guno n'otasobola kwerwanako kuleeta bwenkanya ku ttebo mwekabire awajjaawo Uganda tuyinza okuba tusembye okulonda mwami Museveni mwaka guno era tuyinza okuba tusembye okulonda pulezidenti Kisanja kino era sakozi mu 231 mulikomyawo akatambi kange nga tewali kulonda pulezidenti nga pulezidenti wali okulonda naye nga balondera mu palamenti kubanga bano mwami Mbidde kati babasindise basige ekifaananyi ekigazi nti bagundi kye baliko nti olwaleero nga gavumenti bawaza okusani parokazi tebasaanidde kulonda pulezidenti era tebasaanidde kulonda abantu bali ba elite nga bo tebamanyi bye balonda kuba tebamanyi na bye balonda tebasobola kulonda bo bateeketeeke bawaza okusiba emubende ajulira kakati wamala okusigira ekifaananyi ekyo n'akireeta n'akulaga nti abantu abasaanidde okulonda balina kubanga basuse S6 okudda waggulu and that majority bali mu parliament be batwala S6 and above asose n'akisiiga n'akulaga era n'akulaga ye obukugu bwe ye ng'omuntu ne gundi zazaabaamu ebifo byazaabaamu nakatigule kyemulonda kakati wamala okukikusiigira n'akulaga nti bantu basaanidde nakulonda mu ggwanga era n'okulonda kwabwe basaanidde bagibweko okulonda kati omulimi w'emubende alye nakawuka ow'e Masaka njagala owulire that was alya biro senior 6 totegeera byolonda kyovola abagenda kuleeta etteeka era bano abagenda okuba abaseesa baalyo bagenda kuba bambidde balwa omusana baba paradinze dda nga bagamba election tujje mu bawazokisi kyekiriwo kati ojja kusanga nga bagambye nti kati abalonda be bano kubanga baagala bafune majority egulibwa amangu nga we bakikola mu DP nga we bakikoze mu FDC nga we bakikoze okusanyawo mu UID kubanga senga otunulya budget ekolebwa mu campaign kyangu nnyo okugamba nti budget eno katugiwe parliament tugiwe ne institutes of nga universities kati nga tugamba nti ba guild presidents aba universities n'obukiiko ba chancellors buli university tugyemu ko obululu ne nyangu za kutegeerera ne bagamba ne parliament tugibesingeko ne ku judiciary naki kati kyangu nnyo okumanya nti judiciary bagambye batya executive yagambye atate parliament negambye etya what about universities tugende ono president kitegeeza ku budget yandigenze mu kalulu bw'okwatako n'otemerako bano aba diversion operation babayitani blind operations obawakeza bagenda osiige kati batandikiddewo kisiiga budget yeyo oba tosaasaanyiza nnyo kati batandise kisiiga bwe batandika kisiiga ne babeera ku ekyo bamala okubeera ku ekyo ne mukyeta mu parliament nga bano bakisiigira dde obubi nga bamaze n'okulaga abantu wati bawazokisi bababizizza mu bantu wazokisi tayimanyi byalonda tamanyi byeggwanga betamanyi tabitegeera kakati tulina bawazokisi bantu bajjemu wazokisi mujjemu ne baparokazi bateeke ebbali bwomala bateeka ebbali okulonda tukukole tutya okuteekako ab'e6 ab'e6 gwe bamanyi babeerawa babeera mu palamenti era baba basengejjeddwa okiwulira kakati era babeera mu kooti mu judiciary era babeera na ku universities it is very easy ab'omu butale mubiveemu ono gyatutwala bwamala okisiiga bwato yasooka kyesiigira ku ye n'amala n'agamba kati abantu bantu basaana kukola bwe bati n'akikuba n'akireeta mu public ne kituula ekiwulira bwe kimala okutuula ne kiyita ekiwulira gye tudda kino eno statement si yakunafuya balonzi b'emubende anti buli womala obba nafuya n'obalaga tebalina makulu
naye teyakyogeredde mu kategole y'emubende yokka yakyogedde ne Masaka gye yeesimba n'awalala ne Uganda yonna kiri jeno kati kiba jeno akisiiga asooka kyetayirako ne kiva ku ye ne kifuuka jeno ekinaavaawo nga n'owebusira akugamba nange ekyansudde bano Bawazox and Parokas naye nga ate Bawazox be basinga obungi kakati bano bambidde kati bakitandise bukyali tunagenda okuyingirawo 2028 bannayuganda bwe batabewona kwerwanako nnyo kola nkyukakyuka ey'omuggundu nga bagamba nti ate kateteka eriiso olwaleero no voting Wazox bagenda kugoba mu kintu abo bano Bawazox nga bagamba kakati nga bagamba kati abagenda mu voting process balina kubeerawo batine bwe bati above senior 6 ate bayinza okugamba nti kati ate tukizudde kitwakalubiridde okenenula nti ndi basakozi kwe bali naki kati katukozese bano ab'enkizo netuga we are going to use universities nti we are going to use executive judiciary and legislature. That's all. Church tumujja kuba mu Bawazox. Ane church musobola okujja. Abasumba mugamba kikuba bonna bagule. Bali abavu sinase. Abasinga obungi. Kabereka ba delegates. Kaba delegates. Kubanga ba delegates changujo gamba abalokole muwerezani nti serwadda is okay. Anglican chimuwerezani nti Kazimba Mugalu nti okay. Kakati ba Orthodox muwerezani nti abasiramu muliwa. Kakati mu basiramu toyinza kusanga nga bawereza na kibinge. Bawerezani. Yayise walina kuba mu bajje. Okay. Kubanga na kibinge n'ekika ky'abantu bagenda okulona n'ebirya kuba abimanyi n'okujja tajja kujjayo. Je tudda kati. Kati nga batandika okikola nga bakigabanya bugamanya nga bagabanya akalulu nti ne munyaga kati mweke emitwalo 3. Mbidde gyatutwala. Kati mbidde gyatutwala. Sawe mubendo babo bakati. Mbebaza. Aso bavunulidde. Mbebaza abemubende abambasese. Abemubende. Batuyambi buyambi. Eshuwa mani no bamutwalidde. Eshuwa mani sagawa. We mubende. Naye abadde abulamuko. Yabadde abulamuko. Ate n'ekyokubiri. Shwamani sagawa ali mu Bawazox. Newe yali badde. We mubende. Newe Shwamani sagawa. Si Wazox oba. Anti ya tali mu Bawazox. Ali mba elite. Nandi yayodde kigurupu kyonna. Yayodde mubende yone yayodde. Aba yayodde. Owa Nubia wangude. Nubia nili akakali kati. Akalulu yakawuse buva. Anti Nubia nili yakozemu nga Kyagulanyi. Bafaanaganya nnyo ebintu. Polling station zino yaziwangudde nga tawali n'emu muwanguddwako. Naye kati neewuunya po mugambe kati akayana ki. Nubian Lee ye tumuyozaayoza okuyitawo n'abalala bonna Katonda ababayambe ne bayitawo tujja bayozaayoza olaba Nubian yalondeddwa wonna bani abasajja ba movement baswala omwana wa movement akkaliramu n'atwala obuwanguzi nga batwala obwawayiswa nakkaliramu ddala nga taliko wadde akaswalo anti ekimu ku characteristics of movement supporters okuswala bakuza wabbali n'okubanga toswala olina okubanga toswala ng'era toli mu kufumitiriza nti banaakiraba batya wa movement akutta ekyokutaano ng'opiya janaga nti nze abawangudde n'owaba n'omusango omulamuzi wa movement n'agugwa banaaga nti gwe matovu osaaga genda. Alright, so bwe tubadde tubatumiddeko ab'entebe awo mugamba mutya mukulike akalulu naye ab'entebe mbasaasidde nnyo baabawamba bannaye akalulu kayo ekiri entebe kika entebe baagiwamba